أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما تنا مجفق واجتوى الله سبحانه وتعالى إبنغاني مليمبي تسبب الدير كما وفي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رضوان الله عليهم وأرضاه أبورغانا بتيوة تسبب الله البريرا أبرنغا تويري مويغاسا era tumusaba Allah abelenga twongera okumanya era tugabirire okutegeera Allahumma amin. Katugenda maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid al-Qur'an al-Karim bebaza nnyo abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna gye tusomerako Qur'an ekitiibwa mbasaba tubeerenga tugoberera ate tubeerenga tusoma tubeerenga tuleeta ne bannaffe okubeera nga bayiga Qur'an kuba Qur'an yaffenna buli musiraamu kimukakatako okubeera nga ayiga Qur'an ate ne kimukakatako okubeera nga agisomesa. Kivula mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, abasinga obulungi mmwe yasoma Qur'an ekitiibwa ate n'abeera nga agiyigiriza. Osobola okuba nga togiyigiriza muntu straight naye n'obeera nga omulagirira eri gye bagisomesa, so naawe oba oli mu kategole efaanaganako bwetyo. Nabwe kityo nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutunuulira obufulumiro bw'ennukuta emparabu, ennukuta ez'Oluwarabu zifulumirawa bwe tubasoma Qur'an ey'ekitiibwa. Tugenda kulaba biiznillah ennukuta oba akafulumiro akookuna, akafulumiro akookuna akava ku nsembo y'olulimi. Twagamba olulimi nga olulimi lunene luvaako obufulumiro obw'enjawulo, naye mu bwo obufulumiro obw'enjawulo ku ntandikwa y'olulimi, makati g'olulimi, amabbali g'olulimi, deni n'enkomerero y'olulimi, olulimi gye lusembera. Naye enkomerero y'olulimi eno twagamba gye twayita tarafu lisan, twagamba evaako obufulumiro obuweererako ddala, kugamba enkomerero y'olulimi eno tugikutulakutulamu nevaako obufulumiro obuweererako ddala. Twagamba obufulumiro bulinga butaano. Naye akafulumiro akookuna akava ku lulimi ke tuyita al-makhraju rabi', akafulumiro akookuna li ahrufi safir, keke ennyukuta za safiri. Ennyukuta za safiri ekitendo kya nnyukuta za safiri nga Imam Ibn Jazari rahimahullah yagamba nti safiruha sadun wa zayun sinu, safiruha sadun wa zayun sinu. Ennyukuta za safir muli ennyukuta ya sadi, sini ne zayi. Ennyukuta ezo esatu zitumibwa ennyukuta za safir olw'ensonga nti bwe tuba tusoma eddoboozi lisongoka, tusongola eddoboozi ne liwulikika nga akaloboozi k'akanyonyi. Kivula nti abamu bagamba nti kuba kusiiya. Mmanyi eddoboozi ly'akanyonyi bwe kaba kakaaba eddoboozi lyako liba ssongovu. Kati ennyukuta ezo zibaamu okusiiya, eddoboozi lyazo lisongoka, kyetuziba tuziyita as-safir. As, az, ennyukuta ezo esatu zifulumirawa? Sheikh agamba nti watakhuruju biwad'i muntaha tarafi lisani yani ra'sihi. Ennyukuta ezo zifulumira tuddira ku nsembo y'akatwe k'olulimi, olulimi gye lusembera ddala, akatwe kaalwo kapati akasemberayo ddala ddala ku lulimi lw'omuntu. Kana omuntu bw'aba yasaba tugamba sowolayo akalimiko katini, kapati akasowolayo akatini bwe kati ketuyita muntaha tarafi lisan. Kakati akatwe k'olulimi oba akatundu ako akasembera ddala ku lulimi kagenda kugamba ala safhatai athaniyataini as-suflaini, ne kagenda ne kakwatagana ku mannyo abiri aga waggulu, naye si kugamba si waggulu w'amannyo wabula ku kibuto. Ne kagenda ne kakwatagana ku kibuto ky'amannyo abiri aga waggulu. Fayakhuruju as-sawt, amannyo ge gano. Amannyo tuba twogera ku kibuto tuba tetutegeeza eno ku nkomerero yaago, makkati gaago ge tuyita ekibuto ky'amannyo. Kakati enkomerero y'olulimi egenda neebeera enkomerero y'olulimi neebeera ku kibutobuto
ky'amannyo abiri aga waggulu fayakhruju sawtu min athanaya alulya wassufla eddoboozi ne lifulumira kugamba olulimi we lugenda ne lubeera mu kibutobuto ky'amannyo abiri aga waggulu aga wansi abiri aga wansi ku kibutobuto ky'amannyo abiri aga wansi awo eddoboozi ne lifulumira wakati w'amannyo aga waggulu n'aga wansi. Oba tegerekese bulungi? Tugambye ennyukuta ya saadi ne siini ne zaayi zifulumira ku nkomerero akatwe k'olulimi olulimi gye lusembera ng'olulimi olwo luteekebbwa wansiko katini oba akatwe ako kateekeddwa wansiko katini ne kaliraanagana ekibuto ky'amannyo abiri aga wansi sa za sa wate as sa oba tegereka. Naam, kakati eddoboozi ne lifulumira wakati wano w'amannyo abiri aga waggulu n'aga wansi. Watusamma kadhalika oba tusobola okukivuunula mu bufunze ne tugamba nti obufulumiro bw'ennyukuta ya saadi ne siini ne zaayi y'enkomerero gy'olulimi gye lusembera nga luli wakati w'amannyo abiri aga waggulu n'aga wansi. Terulumwako mannyo, tolumya mannyo ku lulimi togamba la eba efuuse thaau. Kasita olumya olulimi eyo nno eba efuukirawo ennyukuta ndala nga tubadde oletegeeza siini tekituufu waga kiba kifu amannyo galina kubeera waggulu olulimi lulina kubeera nga lujja wakati nga bw'onaalaba kati katugambe nti gano mannyo ne gano mannyo olulimi luli wano wakati naye ng'amannyo tegakutte ku lulimi luno bwe wava obufulumiro bw'ennyukuta ezo essatu siini saadi ne azzaali. Watusamma kadhalika bil ahrufi al asaliya era ennyukuta ezo ne zituumibwa ennyukuta za asaliya ziggwa mu kika ky'ennyukuta za asaliya. Lwaki? Likhurujiha min asalati lisaani olw'okuba nti ziviira ddala ku nsembo y'olulimi. Asala kye tuyita asaliya olulimi gye lusembera ddala akasaze k'olulimi gye lusembera ddala kalayini k'olulimi gye lusembera ddala tuvula nti wahiya mustadaqu yani tarafihi kye tuyita asaliya yenkomerero ddala olulimi gye lukola ki gye lusemberera ddala. ويوضح الشكلان التاليان مخرج هذه الأحرف الثلاثة. Ebifaananyi bino bibiri bitunnyonnyola bulungi ennyukuta ezo obufulumiro bw'ennyukuta ezo essatu. Wayulahizu we tuba twetegereza tulaba anna mintiqata qar'i tarafi lisani lima yuhadhiha min safhatay athaniyataini assuflaini la takhtalifu fi thalatha. We tuba tunuulidde ne tunuulira engeri y'olulimi enkomerero gy'olulimi bwekwataganamu ng'eri wakati w'amannyo abiri aga waggulu n'aga wansi mu nnyukuta ezo essatu kyekimu amakulu obufulumiro bwe bumu saadi zaayi siin wonna ennyukuta obufulumiro bwe bumu olulimi lujja ne lubeera wakati w'amannyo abiri aga waggulu n'aga wansi obufulumiro bwe bumu. Sheikh agamba nti wa innama yakhtalifu naye ekibeerawo ekyawukana ku nnyukuta ezo wadau muakhari lisaani kwe kubeera nga woba otunuulidde entandikwa y'olulimi olulimi gye lutandikira kugamba paati eno eri okumpi n'eddookooli gye tugamba olulimi gye lutandikira fahuwa murtafiun fi saadi. Woba otunuulidde olulimi gye lutandikira ojja kulaba nga lusitukamu mu saadi mu nnyukuta ya saadi. Woba osoma so bwe towulira olulimi lw'omu kamwa nga lusituse so kati okusituka okwo kubeerawo ku nnyukuta eya saadi olulimi ne lusituka ku ntandikwa yaalwo era mu kifaananyi ojja kubanga okitaaba bulungi. Lwaki? liannaha mustaliyatun mufakhama olw'ensonga nti nnyukuta nsitufu nnyukuta y'amaanyi saadi bw'eba efuluma mu kamwa olw'amaanyi geeyina n'obusitufu bweyina kireetera olulimi okubeera nga lukola ki nga lusituka ku ntandikwa yaalwo naye eno ku nkomerero yaalwo lusigala mu bufulumiro bwalwo mu bufulumiro bw'ennyukuta. Era Sheikh agamba nti wa munhadarun fi siini wa zaayi ate ku nnyukuta ya siini ne zaayi lusigala lukkakkamu nhidaaru nga luli wansi telusituse.
liannahuma olwensonga nti ennyukuta ezebbiri siini ne zaal mustafilani nyukuta mpewufu nzikakkamu mu kamwa muraqqaqani nyukuta mpewufu nzikakkamu ate mpewufu bwetuba tusoma sa si as az tetusitula lulimi nam ekyokwegereza kati ni abooluganda babitiibwa eri abasomesa ba Qur'ani abayizi ba Qur'ani naddala abatandika obutandisa okusoma Qur'ani bwe tuba twogera ennyukuta ya saadi tukola ensobi abamu ne tusongola emimwa gyaffe nga tusoma saadi sobi emimwa tegisongoka nga tusoma saadi saadi terina kakwate na ku mimwa gino ebiri wetubadde twogera ku fulumiro bwa saadi tetwogedde ku mimwa ebiri twogedde ku lulimi nga li wakati w'amannya abiri agawaggulu n'agawansi tetwogeddeeko wa ku mimwa naye abamu basoma saadi nga basoma saadi nga ggoba nkoko shwa shwa shwi اهدنا الصراط صراط أو tusongola emimwa eyo khata eyo nsobi y'amaanyi tetukkirizibwa kusongola emimwa as sa si sa su sa era esigadde saadi kale basheekhe baffe bayinza okuba nga ekyo bakitukolera nga tutandika okusoma Qur'an tubeere nga twawula ennyukuta zino sheekhe n'agamba ti banga agoba enkoko gambe kwagala kukola ki kubeera nga ogiyiga naye bw'otuuka okubeera nga osomye ku Qur'ani n'otegeera tuvuga nti tubakubiriza okusoma emisomo gino otegeera Qur'ani n'omanya nti sheekhe yali kiri anjagazisa nsoma ennyukuta naye nga si kyekituufu nti tusongola emimwa okusongola omumwa tekuli mu nnyukuta ya saadi tugamba as sa si su as shwa shwi shu ekyo kiba kifu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan